بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. abakkiriza abalungi abasembedde mu kifo kino min shatta aqtari al-ard, abavudde mu mpuyi ez'ebitundu bya Uganda. uhayikum bitahiyya al-khalida min indillah, tahiyyatu ahli al-janna yawma yalqawnahu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo njagala kwozaayoza abantu ba umma okubeera nga tukuŋŋaanye wano ng'abasiraamu mu kifo kino mu darusi yaffe nemanyikiddwa etutegekebwa ekitongole kyaffe ekirungi ekyayimirirawo okukoola abantu okubajja ku shiriki ne bida, nga kibategeeza enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekikulemberwa mukadde waffe Sheikh Muhammad Yunus Kamoga Amirul Umma. Olw'okubanga tukuŋŋaanye mu kifo kino mu lukuŋŋaana olutukuŋŋaanya sanawiya buli mwaka okwejjukanya ku ddiini yaffe, mukitwale nga kikulu era mukikuuma olubeerera mwe muli obuwanguzi bwa umma eno bantu kusoma busiraamu. Maze emyaka nga 5 nga seetaba mu darusu eno, etera okunsanga nga ntambudde, naye omulundi guno alhamdulillah Allah yansobozesezza olunaku luno lunsanga nga nkyaliwo. Ninsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuŋŋaanyizza wano, atukuŋŋaanye mu jjanaya Firdaus. Tulongoose enniya zaffe ez'okubeera mu kifo kino, okutambula kwaffe kwe tutambudde Allah asobole okubeera nga alutubalako. Mukkirize neebaze bamasheekh ab'enjawulo abafaayo ennyo okusomesa abasiraamu, okubazza eri enkola ya Qur'ani ne Sunna olubeerera. Tusaba Allah abatusiimire, abatusasulemu empeera esinga obulungi. Ebyo byonna okubituukako tulina kunyweza bukulembeze bwa busiraamu obutukulembera, obutabufulumako, obutabwewaggulako, obutateekawo mbeera yonna etujja ku bukulembeze buno bwe tukyalina. Obukulembeze bwe tunaabunafuya n'ebibala bino ebya darusu zino ez'enjawulo ezituyigiriza, tuyinza okubufiirwa. Tubeere bawulize eri abakulembeze baffe be tulina, assamu wa taa, okubawuliriza n'okubeera nga tubagondera, n'okubeera nga tetubajerega, n'okubakkakkanya mu public.
alkamaalu lillah, teriyo mutonde nga talina bukendeevu, naye obujjuvu Allah yekka yabulina. N'olw'ensonga eyo nja kubasaba abasiraamu okunyweza obukulembeze bwe tulina, kubanga bwe tulinawo obusobola okutukumaakuma okuyita mu ddarusu zino nga tusobola okubeera nazo, naye bwe tunaafuuka ng'emisege manya ng'embuzi ezeeyawudde, emisege gijja kutulya era gitulindiridde gikozese omwagaanya gibeere nga gitusaanyaawo. Tukulembeze nnyo okunyweza obukulembeze bwe tulina. Ekyokubiri, tufeeyo nnyo okusoma eddiini yaffe ey'Obusiraamu nga tugijja kuba masheekhe baffe abatusomesa nga batuzza eri Allah, nga bakulembeza Qur'ani ne Sunna ala fahmi salaf as-salih. Tufeeyo nnyo okubeera nga tubasomako, tutuule nnyo wansi w'abawalimu ababasomesa. Neewuunya omuntu okufuuka omuyivu nga ye ayegera ku TikTok, ye nga irimu ye agisanga ku TikTok. Omuntu yenna ayagala okuyiga Obusiraamu alina kubusoma ng'abujja ku muwalimu. Abawalimu abamu mu beeyambise balina halaka awaka, naddala abavubuka baffe abamaliriza emisomo ng'egya thanawi egya idaadi. Mubeeyambise nnyo basobole okubalungamya. Baŋŋambye temuwulira, naye bwe ntyo Katonda bwe yantonda, njogera mpola mpola. Ate bwe mbeera awaka abakyala basembeza matu bawulire mbadde ŋŋamba ki. Naye kati simanyi oba munampulira. Mbadde mbakubiriza tusome eddiini, tugijje ku bamasheekhe. Abamasheekhe baffe mubasomeeko eddiini. Ekigambo ekyokusatu ngende ku musomo, kyekigambo ekikwatagana n'empisa. Mubeere abantu ba umma abalungi, ab'empisa ennungi. Sitegeeza nti umma terina bantu balina mpisa, wabula twongera kunyweza. Kyempisa kikulu. Obutatyoboola bakulembeze, obutavuma bawalimu, obutayesa maaso mu bantu bakulu, obutayaka muliro, wabula tulina kubeera bawulize. Tulabye abantu bangi abatyoboola abakulembeze olw'obusiiwuufu bw'empisa ne bavumaganya umma yonna ey'Obusiraamu. Tubeere abantu ab'empisa eri abakyala n'eri abasajja. Waliwo amaloboozi getera okuwulira gava mu bakyala nga gatyoboola basseeka abakulu ng'ate gava mu bakyala, ng'ebigambo bya busagwa nga gatyoboola obukulembeze. Babagambye wano nti ndi ku lukiiko olw'empisa, siyinza kubeera mu ddalusu ng'eno nesoogera ku kigambo kya mpisa. Mu bimu ebigenda okuzitoya minzaani y'omuddu ku yawma al-qiyama, ekisookera ddala ye tawhiidi, okunywerera ku tawhiidi okwawula Allah. Kalimatu shahada afqal
ma fi mizani al-abdi yawma al-qiyama at-tawhid. Ekigenda okusookera ddala okuzitoya mizaani yo kubeera nga wakuuma tawhidi, wakuuma enzikiriza, n'ofa nga oli mukkiriza, ofiiridde ku shahada emmeka? 2. Ekyokubiri, husnul khuluq, ze mpisa ennungi, temuzigayaalirira. Omuntu obutaba na mpisa tekitegeeza nti ayogedde amazima nti Allah yagamba n'ennabbi nti aba talina mpisa. Wenjogera ku mpisa embi, buli omu akikola ki? Akitegeera. Tuleme kunyooma bannaffe, tuleme kukakkanya bantu, tuleme kuba bavumi, tuleme kuba bawemuzi, tuleme kwefuula abantu baki beetwala nga tetugambwako. Empisa ennungi kikulu, tuzisaasaanye ne mu maka ne mu baana baffe ne mu society. Abaana wano abavudde wano aba Sheikh Ngobi, aba Albayani, mubawulidde ebigambo bye bavuddemu n'ennyambala gye bambadde. Senga buli mwana yenna omuwala yali ayambala bw'atyo. Era neegombye nti abaana abo senga bayingira mu buli famire omuli abakyala ne bababuulirira, bigambo byabwe bibadde bikulu. Mulabanga abaana abato, naye nze ntutte message. Kyala obuteejaajamya, obutakunama, ensi esinga eri mu kunama. Abakyala bali ku mitimbagano bakuba 180, ate nga baana ba Busiraamu. Ne baweebula ekitiibwa ky'abakyala, ne baweebula ekitiibwa ky'Omusiraamu, ate nga abaana baffe bali ku mitimbagano balengera. Ate nga abo bakuba 180 bataddeko n'akakaaya ak'omukyala ayingira mu ssala n'asaala. Kale senga azikuba 180 nga talina kakaaya, naye buli omu n'atunula yeewuunya. Ati ekigambo ekyo mukitwale nga kikulu, naddala abakyala abali wano. Tuleme kwejaajamya, twambale ennyambala ey'Obusiraamu, mugiwangaalizeeko abaana bammwe, bakule nga bato nga bamanyi ahamiyatul hijab, obukulu bw'omukyala okwebikkirira oba okwambala ennyambala y'Obusiraamu. Naye n'osanga omukyala tuludde afulumya azze mu kibuga ali mu legingi, akabina kasagala kati nti mukaani oyo nti Haji Twaha oyo namba 2 we, wani oyo mukyala w'omwazinyi ku Masjidi Takuwa. Kyoyo ayambadde bw'ati ataddemu omujoozi n'etopiyani, oyo namba 3 wa Seeka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eyo nga nvuddeyo bampadde omusomo gukwatagana al-ukhuwatu al-islamiyya, oluganda lw'obuki? Lw'Obusiraamu. Oluganda lw'Obusiraamu lukulu. Allah yalunnyonnyola mu Qur'an ey'ekitiibwa. Naddala mu Suratul Hujurat Allah yalunnyonnyola. Mu Suratu Ali Imran Allah n'alunnyonnyola. Hadisi za Nabbi sallallahu alayhi wasallam zirimu okutunnyonnyola al-ukhuwatu al-islamiyya, oluganda lw'Obusiraamu. Oluganda lw'Obusiraamu kye ki? Oluganda lw'Obusiraamu kitegeeza arrabit alladhi yajma'u bayna almuslimina biaqida al-islamiyya, lwe lujegere olugatta wakati w'Abasiraamu ku nzikiriza
al imaanu billah, okukkiriza Allah, wal imaani bil malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Lwe luganda olw'obusiraamu. Buli yenna eyatoola shahada n'agiwangaalirako mu butuufu bwayo afuuka muganda wo. Fa'alamu ayyuha al-akhi al-muslim, mu by'oteekeddwa okumanya muganda wange omusiraamu ne mwannyinazi, al-muslim akhu al-muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne, wa in kaana min aqsa al-ard, ne bw'abeera eyo mu kyalo ekyawa mu nsi eyaawa kasita abeera musiraamu, fahuwa akhuuka, asigala muganda wo. Walkafiru aduwuka, n'atali musiraamu atali mukkiriza mulabe, wa in kaana min ummika wa abika, newankubadde muzaalibwa taata omu ne maama omu. Kitegeeza omusiraamu muganda wa muki? Wa musiraamu. Wa in kaana min aqsa al-ard, ne bw'aba ava eyo Sebeyi, ne bw'aba ali Karamoja, ali China, ali Japan, Indonesia, fahuwa akhuuka. Tuli fenna? Wa amma al-kafir fahuwa aduwuka, atali musiraamu asigala mulabewo, newankubadde muzaalibwa maama neki ne taata. Oluganda luteekulwamu emiteeko esatu. Oluganda olusookera ddala al-ukhuwatu nasabiya, lwe luganda olw'omusaayi. Al-ukhuwatu nasabiya, oluganda lw'omuki? Lw'omusaayi. Oluganda olw'okubiri al-ukhuwatu al-imaniya, lwe luganda olw'obukkiriza, al-imaanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, oluganda lw'obukkiriza. Oluganda olwokusatu ukhuwatul watan, ekitugatta nsi. Buli bw'anaagamba tuli bannayuganda, tuli baawamu. Naye wa aqwa, oluganda olusinga amaanyi mu ŋŋanda ezo zonna ze njogedde, al-ukhuwatul imaniya, lwe luganda lw'obusiraamu, ng'ekitugatta kukkiriza Allah n'omubaka we, n'okkiriza mu mpagi z'obukkiriza omukaaga. Olwo luganda olusinga n'oluganda olw'omusaayi, kubanga oluganda lw'omusaayi lukoma mu kika mwokka, naye oluganda lw'obusiraamu lubuna ensi yonna. Bw'osanga muganda we kapikyolwa nga musiraamu, fahuwa akhuuka. Naye bw'onoonoonya muganda wo ow'ekika ekimu nti wammamba ng'omunoonyeza Sebeyi, oyinza obutamukola ki? Oyinza obutamufuna. Ate abamanyi b'obusiraamu balaba nti al-ukhuwatu al-imaniya aqwa al-ukhuwa, oluganda lw'obusiraamu lwe lusinga n'oluganda olw'omusaayi. Wa ukhuwatul watani, n'oluganda olutugattanga lwansi lwa maswaleh, olw'emigaso. Mulimu abantu abakola oluganda olw'emigaso, bakola kampani ne bafuuka baluki? Ba luganda. Naye ate bw'obeera ne muganda wo nga musiraamu, ng'ate muliba mu musaayi, kitegeeza oluganda olwo luki? Lunywevu nnyo, lukulu. Oba ntegerekeka?
tujja kubeera nga ddala tuli ba Luganda mu musaayi ate nga ffenna tuli bakkiriza. Oluganda olwo luba lunywedde nnyo. Mwegatta ku luganda olw'omusaayi ate ne mugatta n'oluganda lw'obuki lw'obusiraamu. Olwo luganda lukulu. Allah kyava atugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa, innamal mu'minuuna ikhwa. Abakkiriza ddala ba Luganda. Weweetunulamu aya eyo abasiraamu tukyagikozesa nga Allah bwe yagissa, nga basahaba bwe bagiwangaalirako. Allah tegeeza mu aya endala, fa asbahtum bini'matihi ikhwana. Bwakeera ku makya ng'ekibagasse si kirala, mulina oluganda olw'obukkiriza, mukkiriza shahada an la ilaha illa Allah. Fa asbahtum bini'matihi ikhwana. Biraali teyali muwarabu. Ekyagatta Biraali ne nabbi bwali buki? Siraamu. Nayaziina farafa'a sawtahu, ddoboozi lye ne lisituka, ashhadu an la ilaha illa Allah. Ali ku haramu lwa Buganda lwa buki? Sirimaani al-Faris yava eri, teyali muwarabu. Ki ekyabagatta ne nabbi ne basahaba? Ukhuwatul imaniya, luganda lwa buki? Lwa busiraamu. Naye n'osanga omusiraamu ne musiraamu munne nga balina embiranye, beeyogerera amafuukuule, wuuyo amusibisizza, amutadde mu kkomera, oyo saagala kumanya, ne ku mayiti yange tayimirirangako, tanziikanga. Aina al-ukhuwa? Innama al-mu'minuuna ikhwa. Abakkiriza baluki? Ba Luganda. Laba basahaba we baatuuka ku luganda olwo lwe baakakasa nti lwe luganda olusinga ebbeeyi, tebaatya kukwata bitala, nga bakitaabwe bali ku sayidi ndala nga ne bano bali ku ndala. Tebaatya kukwata bitala. Oluganda olwo lwabatuusa ku ddaala erya ithar, ery'okwerekereza. Wa yu'thiruuna ala anfusihim walau kaana bihim khasasa. Beerekereza be baali balinako okwagala, naye olw'okuba bamanya nti bano baganda baabwe ne babireka. Oluganda olw'obusiraamu lwe lutuusa omuntu okubeera ng'asaasira munne. Ruhamaau bainahum. Abakkiriza batuuka ku ddaala nga buli omu alumirirwa munne, amusaasira. Awo we tuli twatuukawo. Naye buli musiraamu gw'osanga ennaku zino omutya. Ano njagala mbayigirizeeyo kintu kimu, wadde abasinga wano munsinga emyaka, naye n'omutakkubira engoma n'okola ki? Muwulirize ekigambo kino. Okumanya tuli bubi nnyo. Oluganda lw'obusiraamu lwafa. Olwaleero buli muntu gw'oyogera naye musuubiremu ebifaananyi bimeka? Bibiri. Ekifaananyi eky'okungulu n'ekifaananyi eky'omuki? Ekifaananyi eky'omunda ye muntu, era ekyakimanyi yekka ye Allah. Ebifaananyi bino eby'okungulu si ye muntu. Waliyo ekifaananyi kye eky'omuki? Eky'omunda ekisigaddeyo. Onyumya n'omuntu awo
ng'alowooza kirala, akulowolereza kirala. Kati ekifaananyi ekyomundu ekyomunda abantu abasinga bakyerekerayo, owe bayita obuki, obunanfuusi. Nowulira nti gundi akoze munne kino, nosaala n'omuntu ne bagamba istawu watarasu waatadilu, mutereze enyiriri, nassi ku nassi, nga gwoteekako nassi, ayagala kutta, ayagala mumale swala akukuba essasi. Jangu tulyeko ewaka ng'abasiraamu, atadde mu mmere gyakutegekedde obutwa, n'olya bulungi ng'akuteza akatwa, naga tulabagane nkya Allah atusinkanye ne mujjana, la ilaha illa. Kumbe amazzi gateze, kyakuteze buki, aina al-ukhuwatu al-imaniya. Olwaleero oluganda lw'obusiraamu olw'obukkiriza luli luddawa mu basiraamu, gwosobola okugamba nti ono muganda wange, onyumya n'omuntu ng'ekifaananyi ekirala akikwese munda, wano okungulu akulaga kirala naye nga munda waliyo kirala, oye muntu. Era abantu mbamanye nti balina ebifaananyi bimeka? Bibiri, ekyokungulu n'ekiki. Ekyo kyolabye kungulu tokitwala ng'ekikulu, mutegeere nti waliyo ekirala kyaleseyo kyekisinga okuba ekiraga ekifaananyi kye. Kati Allah bw'akyolesa n'akikulaga n'otegeera nti oye muki, ye muntu. Bw'atyo bwafaanana. Naye basahaba baatuuka ku levo eyagalana, ne basaasiraganwa, ne beerekereza, ne bafaayo olw'obuganda lw'oluki, lw'obusiraamu. Naye olwaleero mufaani afaayo. Buli omu ali nafusi nafusi, buli omu anoonya wa waayitira, gundi oba afa oba bamusiba oba abonaabona, I don't care. Kale baganda bange abasiraamu, tunyweze oluganda lw'obuki, lw'obusiraamu. Oluganda lw'obusiraamu lulina okuyimirira ku hukuuku wa wajibaati. Waliwo ebintu ebitubanjibwa okunyweza oluganda lw'obusiraamu. Omanyi ono Sheeka kasitajja ku muzindaalo engeri gyali wannako, ayinza ogikutonyaawo, aga byoyogedde temuli, kananga agikukubye yadda yafula simanyi. Akyaliwo agenze. Kaakati tugambye nti oluganda lw'obusiraamu lulina hukuuku kwe luyimirira, ebitubanjibwa oluyimirizaawo. Ekisookera ddala, an yakuuna almuslimu nasiran wa muinan li akhihi almuslim. Beera omusiraamu anyweza oluganda lw'obusiraamu, nasiran, ng'otaasa muganda wo oyo omusiraamu, wa muinan, yamba ku munno muganda wo omusiraamu. Nga Allah batugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane ku bulungi ne mu kutya Allah. Muganda wo muyambe asobole okutegeera obusiraamu, asobole okutegeera Allah, mulumirirwe, tegeera obukendeevu bw'omuyambeko. Ate lwaki omugeya? Lwaki ogeya muganda wo omusiraamu olw'obukendeevu bw'omulabyemu? An yakuuna almuslimu nasiran wa muinan li akhihi almuslim. Omusiraamu alina kubeera ng'ataasa munne. Tetuyamba ku balabe ba busiraamu kusaanyaawo baganda baffe basiraamu.
asula wano okulembera ze mmanyiiwo kye kubatuusaawo. Omusiraamu alina kuyamba na kutaasa muganda we musiraamu mu buli mbeera yonna. Wataawanu ala albirri wattaqwa. Abasiraamu muyambagana ddala ku luganda nga bwe tugamba nti innamal mu'minuuna ikhwa. Tuyamba baganda baffe we babula ne tubalungamya, we batatereezeza ne tubatereeza, aweetaagisa obuyambi ne tuyingirawo. Musiraamu n'apookya n'ekizibu emyaka 2 n'ajja mu basiraamu ne bamutunuulira kyamuli n'atuuka n'okugenda mu kereziya n'agamba nagenda mu basiraamu ne batanfaako. Siwagira nti alina kugenda mu kereziya, naye ngamba tutuuka tutya ku levo ne tutegeera ekizibu kya muganda waffe omusiraamu ne tumuleka awo ttayo n'atuuka n'okugenda mu kyaki n'akwata abaana be n'abawa abalokole ng'abasiraamu weebali. Alemereddwa. Bannanga abasiraamu temwenyooma, mulina amaanyi, muli bangi, tebaba nafuya nti temulina mugaso mu dduniya. Senga tunanyweza oluganda lw'obusiraamu, senga tekyaliyo bwetaavu bwonna bwe tusobola kunoonya walala. Netuuka n'okuzimba omuzikiti ate ne tunoonya ttooyi abawalabu bagituzimbire. Ttooyi siraamu ne tubeera awo nga tulinga boolaba kattayiri maktuatul janaha, ng'ekinyonyi ekikutiddwako ebiwawaatiro. Mwe mweka abazze mu daruso eno ng'ate abatazze be basinga obungi, mmwe nga mwasazeewo olwaleero ne mugamba ennaafu is ennaafu. Katunyweze oluganda lw'obuki, muyinza okulaba amaanyi ga umma eno. Mwe mweka abazze mu daruso eno ne mutadda ate mbino, ne mutadda mu kunaafaka, ne mutadda mu nkwe, ne mugamba nti today katutandike. Oyinza okulaba amaanyi agali mu umma, ojja kulaba amasomero nga gayimiriddewo, amalwaliro nga gazimbiddwe, emizikiti nga giyitiridde, abasiraamu nga basoma eddiini, abasiraamu nga bayambagana, naye buli omu ali lulwe. Kyova olaba emisege gitulya. Netuuka n'okufiirwa obufiirwa ng'afudde muwalimu waffe, oluusi abadde asomesa umma. Omukyala ne yeetala ne bamulekwa eri abasiraamu. Baana baseeka wammwe, abaana baseeka wammwe, nga buli omu atunula. Akakkana abatutte mubalokole nemereddwa babawe basale tuzimbe oluganda lw'obuki. Basahaba bwe batyo bwe baluzimba. Tunuulira abaava e Makka ne bajja e Madiina. Abaalina abakazi abana bagambanga bannaabwe, faddal ikhtar minhunna ma tasha, mu haqqi zange zennina londa gwoyagadde. Ate ng'ono tamaze kutunuulira gwe yakyawa oba akaddiye. Ikhtar minhunna ma tasha, gwe gw'otunuulidde ng'anakkolera gw'oba olonda otallikuha, muwe ettalaka omuwase. Avudde Makka ekibagasse buki? Busiraamu. Abaalina essente ne balagirira bannaabwe bayingire obutale. Abdurrahman ibn Auf, dulluni ala ssuuq. Yololera abasiraamu oluganda lukyaliwo. Al-Quwwatu al-Islamiyya, oluganda lw'obusiraamu lutubanja. Tuluzzeewo, tuyimirire,
tugenti tuli baganda tuli baluganda olw'obuki olw'obusiraamu nga tetunulidde kirala. Allah kyava atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa walmu'minuuna walmu'minaatu, abakkiriza abasiraamu abasajja n'abaki n'abakyala, ba'duhum awliyaa'u ba'd, baluganda. Ya'muruuna bilma'ruufi, balagira empisa ki ennungi. Olwaleero abantu babalabula ku mpisa ennungi, baneemunywerere ku tawhiidi, baneemunyweze enzikiriza, aye n'olabanga omusiraamu yavuma. Baasisitanti ba Allah baabo. Naye abakkiriza oluganda olubatuusa ku luganda lwabwe kulagirangana mpisa ki nungi, beeziyiza empisa ki, empisa ennungi ekulembera kwawula Allah, empisa embi kuwonya abantu shiriki. Wolaba akugambye tereeza yawula Allah va ku shiriki. Ya'muruka bil ma'ruf, akulagidde okukola ekirungi tawhid. Yanhaaka ani al munkar, akuziyiza okukola ekibi, akulabula akabenje akali muki akali mu shiriki. Java Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hadisi eri mu Bukhari min hadithi Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala unsur akhaka zaliman aw madhlum, taasa muganda wo, ategeeza muganda wo musiraamu, zaliman aw madhlum, alyazamanyiza oba bamulyazamanyiza, n'omutaasa ate tomuwaayo mu mikono gy'abalabe. Naye bameka wano baganda baffe abasiraamu nga ffe tusibisizza baganda baffe abasiraamu? Nsonga zaaki nno? Luusi ntegeera ya bintu obulabe ne bujja. Luganda olwo lwalagawa? Twava ddi ku luganda olwo olututuusiza ku leve ey'okubanga buli musiraamu akaaba musiraamu munna amaziga? Sisomangako mu byafaayo by'obusiraamu nti sahaba bwati yakaabya sahaba munna amaki, naye kiri ku mulembe guno abasiraamu buli omu akaabya munna amaziga. Abagenda mu umura bakaabya bannaabwe batutte mu umura, namuwa ssente antwale Makka, kati emirundi ena tantwalanga, ssente yazikola ki? Yazirya. Unsuru akhaka zalima aw madhlum, tosobodde kuyimirirawo kutaasa muganda wo ate oli ku bulyaza amaanyi omukaabya maziga. Oluganda lw'obusiraamu lulina okuyimirira annasuru mu kutaasa baganda baffe, okubayamba nga nabbi bwategeeza mu hadisi eri mu Bukhari, hadisi ya Anas bin Malik, unsuru akhaka zaliman aw madhlum. Ensonga ey'okubiri, alla yadlima almuslimu akhaahu, omusiraamu talyazaamaanya muganda we bi ayi nawu min anwa'i dhulum, mu buli mbeera yonna eyo bulyazaamaanya. Tomulyazaamaanya, tomutemerera, tomuteekako bigambo. Siraamu talyazaamaanya muganda we, tolyazaamaanya munno keebe Simooni, kakibe kigambo, tomutemerera. Lwaliwo kati abasiraamu balina eŋŋombo, abo bonna baseeka bambega, okuggyako nga gwe owandiika bambega, ng'obalaba batudde awo bambega, abo bakozi bamazeewo umma. Kigambo kyoyogero kirinako amatwe n'amagulu. Omusiraamu talyazaamaanya musiraamu munne
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba atadiruna manil muflis, mumanyi gwe bayita muflis ye muntu aweddemu. Nge bayinza okulaga omugagga ne bagga nti oyo Sheikh Muruta yali mugagga naye yaggwamu. Naye nabbi yali tayogera ku bintu bya ssente, era basahaba bategeeramu ekyo. Wabula yabaga nti al muflis min ummati man yati yawma alqiyama wakad dhalama hadha, agenda kujja nga yaggwamu ng'alina gwe yali azaamaanya. Washatama hadha, alina gwe yavuma. Musiraamu tovumanga ku musiraamu no. Niba kuyinza okukubuuza wamuvumira ki? Wa akala maala hadha wa daraba hadha wa kadhafa hadha, yatemerera omuntu. Lwaki agenda kuggwamu? Bagenda kukwata ku birungi bye, babiwooli gwe yakolako obulyaza amaanyi obwo. Naye gwe bagenda kukwata ebirungi. Olina bimeka gwe? Bakwata emirimu gyo gwe, bagiwe seeka gundi, bagiwe omuddu gundi, bagiwe musiramu noowe gundi. Gwe olina bimeka bye bagenda okukwatako nga bagenda babigabira be walyaza amaanyi, be watemerera. Tosirika olinga kyalaani. Olaba ne mashini etuuka ekiseera nekola ki? Abasiraamu mwewale nnyo okwogerayogera buli kiseera. Kyotamanyi okyogera, kyewawulidde n'okyogerako, kyotategeera okyogera. Hari kati abavubuka temuwabulwa, mugenda ne mutuuka ku leve ganze saagala kumanya. Akati ate omuntu ayeewaddeko obutaagala kumanya afaanana nga ggwe. Olwedde tokola ki? Tomanyi. Ate toyagala kola ki? Toyagala kumanya. Okosa umma. Toyagala kumanya ate tomanyi. Alaysa hadha huwa aljahilu almurakkab? Oyo si alina obusiru obwannamaasaasaana obw'emirundi ebiri, obuyimiriza n'embwa mu sitenseni. Jahilu murakkab, tamanyi, ayonoona umma, atemerera, ayogera byatamanyi, atagamba saagala kumanya. Tisaagala kumanya, toyagala kumanya, naye umma ogitta, oyonoona obusiraamu. Kati alla yadlima almuslim akhaahu biayi nawu min anwaai dhulum. Musiraamu talyazaamaanya munne ku bulyazaamaanya bwonna, ku leva yonna ey'obulyazaamaanya. La qawlan wala fi'lan, si kigambo si kikolwa. Tulyazaamaanya muganda we musiraamu. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fi hijjatul wada qala ala inna allaha harrama alaykum dima'akum, saayigwamu Allah guziizizza, wa amwalakum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Bigambo nabbi yabyogera mu hijjatul wada. Abanye bagamba buli yenna ataategeera meseji ya hijjatul wada, nabbi mwe yakolera samale y'obusiraamu. Singa ebigambo ebyo twali tubitegeera, siraamu talyazaamaanya munne. Naye abasiraamu nga tulyazaamanyiza bannaffe. Twogedde ebigambo ku bannaffe, twogedde ebigambo ku bakulembeze, n'oyogera ebigambo ebinene. Kyava nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadisi ya Abi Huraira, yagamba nti almuslim akhul muslim, musiraamu muganda wa muki? La yadhlimuhu, tamulyazaamaanya wadde okuyamba ku bulyazaamaanya omuyimirirako. Tamulyazaamaanya, tamukakkanya, tamufuula wa wansi. Tuli ffenna basiraamu. Ensonga endala, min lawazimi al-ukhuwati al-islamiyya, mu ebyo ebitubanja mu luganda lw'obusiraamu, an yarhama ba'duhum ba'da wa yuhibbu ba'duhum ba'da, kwe kubeera nga tusaasiraganwa n'okwagalana ng'abasiraamu.
bane tusaasiragane ate twagalane ng'abasiraamu. Yava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa ekyokulabirako. Tuli fenna omusiraamu alina kubeera muganda wa musiraamu munne, amusaasira. Yava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mathalu lmuminina fi tawaddihim wa tarahumihim, ekifaananyi ky'abasiraamu engeri gye baagalanamu ne mu kusaasiraganwa, wa taatufihim engeri gye balumiriganwamu, mathalu ljasadi kiringa bwolaba omubiri gwo. Akagere eno bwe kaba katuukiddwako obuzibu, omubiri gwonna gukola ki? Bwotyo bw'ofaanana ku musiraamu munno ow'ekapikyolwa, bwotyo bw'ofaanana ku musiraamu munno ali embalala. Tulina okukimanya nti obusiraamu kikulu. Ensonga endala, annasuhu, okubuuliragana basiraamu baffe. Fayansahu almuslimu akhahu almuslim, mu luganda lw'obusiraamu omusiraamu abuulirira musiraamu munne fi amri diinihi wa duniyahu, kubikwatagana ku ddiini ye ne duniya, n'omulungamya awali ensobiizi ez'eddiini, ate n'omulungamya ku masalihi duniya, atambula atya mu bulamu buno obw'ensi. Naye ate bannaffe tubalyazaamaanyiza. Siraamu nga basse bizinensi z'abasiraamu bannaabo. Omuntu omusembeza ayagala kujjawo, n'osembeza musiraamu munno n'akusindikira amajinni, n'osembeza musiraamu munno n'akwagalira mukazi wo, n'osembeza omusiraamu n'akwagalira abaana bo, n'osembeza omusiraamu n'ayagala akuwa obutwa. Aina al-ukhuwata al-islamiyya, oluganda lw'obusiraamu tuli ludda, n'olumirirwa nti oyo muganda wange musiraamu, Allah alina hukuku zammanja gyali. N'osibya musiraamu munno n'akaaba amaziga, bamusibe ajja kuggwamu akajanja. Aina al-ukhuwa, baganda bange, oluganda olw'obusiraamu, oluganda olw'obusiraamu lulina okuyimirira mu kubuulirangana. Longoosa eri muganda wo fi masalihi diinihi wa duniyahu. Kyobola abamanyi bagamba nti man arafa qiimata diinihi, omuntu amanya valu y'eddiini, wa ukhuwatu l-islamiyya, n'amanya oluganda lw'obusiraamu, i'tazza bihi, alina kuwa kitiibwa ekyo. Tetunnategeera valu ya ddiini, tetunnategeera valu ya luganda lwa busiraamu. Ono Seeka alina message gy'ayisizza, abadde alanga akasawo k'omuntu ke babbi, ate n'obba musiraamu nno, azze okusoma ate n'okasitula. Oluganda lukyatubulamu ddala olw'obusiraamu. Saagala ogezese ninga ayagala okugamba nti senga ogezesa n'olekaawo essimu n'ogenda mu kiyigo okufuna ki? Bw'ogisangawo weebaze Allah. Musiraamu wali yali ayingira mu biyiga awo Kolodi Kampala okufuna wuzu, alabeewo omusiraamu akutte essimu ze bbiri, namugamba nkwatiraako wano male okufuna wuzu. Ku makya ayagala kusaala duha, amusanze ku biyigolo, ali ku azikaali, ali awo ku mulyango, namugamba nkwatiraako male wano okufuna wuzu.
yagenda okuva mu kufuna wuzu nga yagenze dda nga n'essimu aziggyeko ng'abitutte. Kati abasiraamu ebyo byonna bitwewuunyisa mu basiraamu. Ensonga endala an yuhibba almuslim li akhihi almuslim ma yuhibbu li nafsihi, yagaliza muganda wo omusiraamu kyowulira nga naawe okyeyagaliza. Neewuunya wa muganda wo obutwa, simanyi oba naawe oba bw'oba weeyagaliza. Okwagaliza muganda wo omusiraamu kyowulira kye weeyagaliza. Musiraamu nange kino yali kifunye, yali tuuse ku bulungi buno, naye bannaffe batuuse ku birungi ate ffe kennyini ne tubitema. Tetwagaliza baganda baffe birungi. Basahaba ekyo bakirina. Wayuthiruna ala anfusihim, ero ddala lye baateekako lye baatuukako, darajatul ithari eryokwerekereza lyabatuusa waggulu, ne beerekereza be baali baagala ne babirekera baganda baabwe. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Anas bin Malik yagaa nti la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tasobola kubeera mukkiriza wa bujjuvu bwa bukkiriza. La yakunu almu'min kamilu aliman, tabeera mujjuvu wa bukkiriza hatta okutuusa yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Siraamu bageya bannaabwe. Ate olwaleero kati Allah yatuleetera emitimbagano. Oli akuddako eyo mu inbox, olowooza gw'oyogera naye mu inbox munno, ate ogenda okulaba akasheyalinza akasudde awalala nga yabadde ku ggwe, n'ogamba ono bulijjo gwendya naye emmere, ate yandi emabega yayogera bino, senga kale yaŋŋambye. Ebyo byonna baganda bange abasiraamu tulina okubeera nga tubimanyi, tusobole okukuuma oluganda lw'obusiraamu, naye ng'oluganda lwaffe olw'obusiraamu lukyabulamu ebintu bingi ddala. Yagaliza muganda wo kyowulira nga naawe okyagala mu mutima, nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'atuyigiriza. Njagala kusembyayo ennyingo egamba biki bye tulina okukola okukuuma oluganda lw'obusiraamu. Malirize. Ekisookera ddala, riayatu adabu takhatub min haythu al-uslub was-sawt. Bw'obanga oyagala okukuuma oluganda lw'obusiraamu, faayo nnyo ku approach n'eddoboozi ly'okozesa ng'oyogera ne muganda wo omusiraamu. Nziramu. Riayatu adabu takhatub min haythu al-uslub was-sawt. Faayo nnyo eddoboozi ly'okozesa approach ng'oyogera ne muganda wo omusiraamu. Faayo. Oyagala kuluŋŋamya muganda wo, tomuvuma, tomuboggolera. Waliwo n'abawalimu abamu hadahumullah abatuuka ku levu ewabula baganda baabwe abasiraamu nga balinga abayogera n'abayizi, aboggoka buboggosi. Gwe ani yaga nti ekyo kituufu? Aina al-uslub, approach kikulu. Bw'oba oyogera ne muganda wo omusiraamu, longoosa approach n'eddoboozi. Bw'oba oyogera na muwalimu munno, tegeera gwe njogera naye muwalimu munnange.
yasomako nange nasomako, aseeredde kanjogere naye bwe nti. Soogera ku bannabida, ntegeeza musiraamu munno gw'oli naye ku nkola etya? Njagala muntegere bulungi. Riaya attakhatub, enjogerezaganya yaffe etta Oluganda, era ebimu ebissa Oluganda ye approach. Ogenda okulaba omuntu asoose kuteekako bitendo, oyo yanaafaka, oyo mukhawariji, oyo murujia, oyo munanfuusi, oyo munnabida. Ate gwayita munnabida nga bali batya? Bali wamu, wabula baafunamu suu tafahum, obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo. Kati faayo ennyo bw'oba olumirirwa muganda woono, toyagala aseerere, toyagala abeere mu mbeera bw'etyo, faayo ennyo okulongoosa approach gy'okozesa eri muwali munno si gy'okozesa ku musiraamu owa wansi. Approach gy'ogenda okukozesa eri omukulembeze akulembera, amiru umma, oyagala genda wa mufti, si gy'okozesa ku musiraamu owa bulijjo. Maximum respect. Wa muganda w'ekitiibwa. Abakyala abali abo, bannammwe abakyala bagenda ne bajja okusaala nammwe nga tebalina nikaabu, n'olabanga atalina imaani. Laba kino bwe kyambadde, tekimanyi na hijaabu. Gwe Allah bw'aba amaze okukuluŋŋamya eri nikaabu, leka kulowooza nti buli atalina nikaabu talina buki? Busiraamu. Otandika omuvuma, yogera naye mu ddoboozi eddungi, omwagazise kyoliko. Naye baganda baffe tugenda ne tubavuma buvumi. Kati olina okufaayo kuuma oluganda olwo. Ekivaawo nga we mukyalaga, nze omuzikiti gwawo sisobola kusaalira, bakyala baawo bavuma. Nagenda sirina nikaabu, abakyala ne banvuma. Oyo nadduka. That is number one. Number two, ضرورة التبيين والتثبت من الشائعات والأخبار. Bannange tulina obwetaavu bunene okukuuma oluganda olw'obusiraamu, okwetegereza ennyo amawulire ge tutambuza eri umma. Waliwo obwetaavu bunene abasiraamu okutuuka ku level nga balina kusooka kwetegereza bye tusaasaanya. Tusaasaanyizza nnyo obulimba obutukyayisa wakati waffe. Sekagundi yagambye oli munnabida. Sekagundi yagambye nti amiru w'e Masaka yabba ssente, amiru w'e Mbalala yabba ente mu ddalasa. Olina okufaayo okwetegereza amawulire agasaasaanya obutayuza luganda lwa busiraamu. Oba ntegereke, abasiraamu abasinga obungi twogera ebigambo bye tutalinaako buki? Bujulizi. In jaakum fasiqun binabai fatabayyanu. Muntu alina kusooka kwetegereza byempulidde bye boogedde bituufu nga sinnabyongerayo. Daruratu tabyin. Tukyalina obwetaavu bunene okunnyonnyola n'okwetegereza okwekkenneenya min ashaiat wal akhbar, mawulire ge tusaasaanya. Ntegerekeka. N'olw'ensonga eyo kyava Allah atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in, abange mmwe abakkiriza
bw'abajjira omuntu yenna alina ekitendo kya fusuuku najja n'amawulire fatabayyanu mugakole ki mugetegereze antusibu qauman bijahala ojja kusuula umma mu buzibu. Era ebimu ebisinza okwawula mu basiraamu oluganda lw'obusiraamu ne lufa ge mawulire ge tusaasaanya agatali matuufu. Oyo baamuleeta kusaanyawo obusiraamu, oyo baamugula asaanyeewo salafu, oyo mbega, oyo mukozi. Mawulire ago ne gasaasaana ne gamenyawo obusiraamu. Twetegereze nga bye twogera. Ensonga eyokuna oba eyokusatu, istishaaru almasuuliya. Baganda bange abasiraamu, buli musiraamu ali wano yeetikka obuvunaanyizibwa bwa umma nti umma envunaanwako. Bwe kuba kuzimba muzikiti, okuzimba omuzikiti kunvunaanwako, so si kulera ngalo. Abawalabu banaatuzimbira, muwandiikire ku bawalabu ebbaluwa istashiru bilmasuuliya. Omusiraamu ayagala okukuuma alina okufaayo nti kino kinkwatako. Bw'alaba ekitatambula bulungi mu busiraamu, singa ffenna twali tufaayo ne twetikka obuvunaanyizibwa bwa umma, zaka yange eruwa kanje twali eri obusiraamu. Nina saddaaka, nina ettaka, kandiwa obusiraamu. Bazimba essomero ly'egindi ne weetabamu. Istashiru bilmasuuliya. Tegeera nti obuvunaanyizibwa bw'obusiraamu bukwatako. Ebulabo lyagenda n'akuweereza eki n'aga seeka mmwe munaamanya mukyalina omulimu munene. Laba seeka gundi bwe yakoze. Ffenna tubeere babuvunaanyizibwa eri umma. Tubeere babuvunaanyizibwa eri abasiraamu. Wattafiilu al-imaani fi tasawuraati al-insaani. Buvunaanyizibwa bwa umma, somesa abantu obusiraamu bategeere obukkiriza mu famire yo, yimirizaamu darusu. Kyabanayi famire yaffe buli mwaka tubeereyo ne darusu eyigiriza abantu ba famire okutegeera Allah. Obwo obuvunaanyizibwa bwetikke. Kati gwoze osomye naye famire yo bazzukulu ba gundi mwova bali batya? Gwoze osomye alhamdulillah. Tunuulirako mu famire. Wa andhiru ashirataka al akrabin. Tunuulira famire yo. Kale omusiraamu yenna ekyalina okubeera nga akimanyi. Ensonga endala, al-iltizam birushdi. Tufeeyo ennyo okulungamya baganda baffe oba wabye. Omusiraamu bw'awaba mulungamye wawabye osobole okutambula naye, so si kumukutukako okutuusa nga waliwo ekiragira ddala nti tetuteekeddwa kukwatagana, ono tulemaganiddwa. Naye kitukakatako irshad ikhwanina almuslimin, okulungamya baganda baffe abasiraamu. Bwe banyambala tubalungamye. Siraamu ayambala bwati, musiraamu alya bwati, musiraamu yalitambudde bwati. Nsonga endala, wujubu al-islah baina al-mutakhasimain, okulongoosa wakati w'abantu abakyankalanye ne bafunamu okusoobagana. Mu bimu ku bizibu ebyeyolekedde eri umma eno kwe kusoobagana okwa buli kiseera okuddiriŋŋana mu bitundu ebyenjawulo, ku mizikiti egy'enjawulo. Bakwata omusiraamu ne bamusiba, ne tusonga mu musiraamu munnaffe ku muzikiti nti ow'akakiiko yamusibizza eruzira.
kati kitukakatako al islahu baina al mutakhasimaini, abatakkaanya okubalungamya. Sinnalabayo muzikiti kujje mmanyi nga tewali butakkaanya. Sangako era abasiraamu batera kubeera awo 4 5 nga baleese ensasagge ku muzikiti. Oluusi imaamu asaaza nga bo bali bweru, batereeza bitambaala kiki ati basi jjama egenda mu maaso. Oyo tali ku nkola ntuufu. Kati lwaki obeera ku muzikiti abafaanana abantu bwe batyo? Ejjama ekuyitako, eno oli mu kusenya, olina omuswaki, oli bweru, olina wakire musadde ejjama egenda. Tusaaza si waffe. Ezo ennyombo ku mizikiti weeziri. Kati kitukakatako okulongoosa oluganda olwo, okuluŋŋamya n'okutabaganya abo abasobaganye. Kiki ekibayombye? Management, ngabana ya muzikiti, akida yebayombya kiki? Kubanga ate ekyo abantu okuyimirira ebweru nga jjama egenda mu maaso, olinaga nti atusaaza tetumwesiga. Kitegeeza mwali genze ku muzikiti omuki ne muyimirizaawo ejjama, ate okusinga okwongera okwawula mu baki? Mu basiraamu. Genda osaaliraawo wokakasa nti ono bwansaaza ntebe nkera, okusinga ate bw'oyimirira ku masigidi ate n'olaga ekifaananyi ekirala. Kakati ennyombo eziri mu basiraamu mu luganda lw'obusiraamu zo weeziri. Era kizibu nnyo okusanga ekitundu nga tewaliiwo basiraamu batakkaanya. Naye tulina okukakasa nti tuli baluganda. Abooluganda babeera n'okusoomoozebwa n'ebisobola okubaawukanya. Ebbanga lye bamala ng'ekibaawula si nzikiriza, basigale nga batambulira wamu, basobole okukuuma oluganda lw'obuki? Basiraamu baganda bange, almasailu aljuziya, amasala abantu ge baayawukanamu abamanyi tegabaawula na luganda lwammwe lwa busiraamu. Ono Seeka agambye etikaafu etuulibwa mu mizikiti, ate ono n'agamba tetuulibwa. Ekyo tekibaawula nga abasiraamu. Ono agambye essola y'ejjama eddibwamu, ate Seeka n'agamba teddibwamu. Olw'omukaaga lusiibwa terusiibwa. Ebyo tebibaawula nga abasiraamu. Eyo ebeera ntegeera. Amasala abamanyi nga baagaawukanamu agatali ku usulu mu akiida tegabaawulanga na basiraamu bannammwe baganda bammwe. Kyabasiraamu tulina okukimanya. Naye abasinga awo tubulira ne twawukana ne twetemaatema, bali ne bazimba omuzikiti. Kyo tulina okubeera nga tukimanyi. Kale wujubu lislah baina almutakhasimain bila adili, okutabaganya ababa basoobaganye mu mbeera ey'obwesimbu. Tuleme kwawukana, okutulawo oluganda lwa busiraamu lwa ntegeera y'amasala. Famadariku nnansi takhtalifu, tukimanye nti entegeera y'abantu yaki? Yanjawulo. Nga bw'olina omutwe ogugwo, nange nina gwange. Osobola okuba wabitegeera bulala nga nange nategeera bulala. Wabula ekyo tekijjaawo luganda lwa busiraamu. Kiddirira ekisembayo kusinziira ku budde bwe bampadde. Mabda'u al-quwwatu al-imaniya ala al-asas. Tuzimbire oluganda lw'obukkiriza buno olw'obusiraamu ku musingi naddala omunywevu ogwenzikiriza kalimatu shahada, kalimatu la ilaha illa Allah
bwe tuba tuzimbira oluganda lwaffe olw'obusiraamu okujjako oli ng'avudde ku kikola ekyo, naye ebbanga lyamala ng'ali ku kikola ekyo mutwale nti muganda we muki musiraamu. bwe tunaayawukana ennyo ne tumenyawo oluganda lw'obusiraamu tetujja kulumira ŋŋanwa, tujja kutuuka ku levo nga buli omu takyalumirirwa munne, tetufaayo eri bannaffe ng'okutaasa bannaffe mu mbeera ey'okubabuulira okubaluŋŋamya buli omu akitwala nti oyo namuvaako. oluganda lw'obusiraamu kikulu nga bwe nasoose n'okutemaatema emiteeko mu luganda olw'obusiraamu. ensonga endala al ibtiad an suui dhanni, abasiraamu twewale nnyo okulooleza baganda baffe ebifu, endowooza embi tugijje eri baganda baffe abasiraamu. tulowoolereza nnyo obubi eri baganda baffe abasiraamu. oyo alwanyisa kino, oyo atulwanyisa. akulwanyisa kuki? eddiini si yo, eddiini ya Allah. naye olinaga oyo atulwanyisa, nga bw'ogamba akulwanyisa naye alaba omulwanyisa. kati tulina kwewala ki? al ibtiad an suui dhanni, weewalire ddala okulowolereza bubi muganda wo. watajassus, okukettaŋŋana. olina ava wano agenze embaala embalala, agenze kuketta muganda we musiraamu, alaba akola biki? alize ntera okubeera ku sipuriimu awo, waliwo ndowooza mawulede yaliwo lasitiya, waliwo oba muwalimu, saagala kugaa nti seeka, kuba seeka tasobola kutuuka ku leve, n'atuma omuntu omu n'amuga genda olabe oba salimu bosi ali mumawuledi. basebo ne banyabo, bye nasoma mbimanyi mbitegeera, n'ebyenkola mbimanyi, n'ekikyamu nkyawula ku kituufu. leka ate kufuna musango gwa kuketta. kati ate gwe gwe basindisa okette, ate gwozze ku mawuledi, gwe basindisa okette gwozze kuki? mwatuuka ddi ku leve eyo eketta abantu, mulabye bye bakola ebikyamu. omulimu ogwo ani yagukutuma? guli mu Qur'ani, guli mu hadithi, guli ku manhaji ki? ate be bavaayo ne banyumya. seeka gundi yagambye zigenda be, naye alhamdulillah tewabaddeyo. si mmwe mwansomesa, si mmwe muntegeerera, byentegeera mbimanyi, ne mawukifu yange ngimanyi. nze bukyanzaalibwa sigendangako ku mawuledi, n'agigenda mujjo wano. bukyanzaalibwa sigerangako ku mawuledi, era neewunya mmwe abazinyumya. bwe twali ku mawuledi nga tusoma tuti, nze sisomanga na ku kitabo kye bayita buruda, sikimanyi, nkiwuliramu mmwe. bwetyo bwe twasomanga, era seeka kyuba alwowo asaala yatera okugamba bwe twalinda egundi nga tusoma. Kaluuma alowa gwali naye fenje emyaka tetwagirimu. naye abasiraamu batuuka ku levu etuma bannaabwe babakette, genda olabe kino oba kino yakikoze. obudde obwo bwokozesezza senga osomye mu Qur'ani n'okwatamu ne hadisi 10, wali badde oyambiddwa. n'olwensonga eyo al ibtiad an suui dhanni, twewale okulowolereza baganda baffe ekiki ebibi. mukkirize nkomaawo okusinziira n'ebigambo ebyo byenjogedde, mpozi n'ekirala kyensobola okusembyayo atasaama abantu okubeera nti alafu sonyiwaŋŋana. munno bw'aba asobezza musonyiwe,
bikaga nti oyo siri musonyiwa ne ku kabuli yange ku jeneza tabangako atasaama tusonyiwaŋŋane kwebyo biba bitatambudde bulungi tuleme kuyitiriza kwezakka kwetukuza nti nze ndi kino nze mutuufu wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah yamanyani amutya naye tuleme nnyo kwetunuulira gwoyinza okulaba awo oyinza omulaba ate nga yakusinga ng'ate gwotaddemu ne riya mirimu gyo ne gifa habaa manthura katugenda gifunamu ku mu luganda olw'obusiraamu kutubanja ebintu bingi naye mukkirize komekku ebyo neyanziza nnyo kumpuliriza obudde mukozeseza bulungi neseeyo eddakiika emu yokka ku budde obwampeereddwa nsaba Allah atukuŋŋaanyiza mu lukiiko luno manya mu darusu eno ey'ekitiibwa Allah atugatte era atukuŋŋaanya mu janaayi firdausi buzzi ne kano kankogere nga ne bamaseeka we bali naddala kagenda eri abawalimu abakwata emizindaalo baganda baffe mwenna abasiraamu ebigambo ebyafuluma mu odiyo twabiwulira era ne twogera ne bamaseeka obutabikolako taaliiku yonna ebyafumira mu odiyo ebadde etambula ennyo ku mitimbagano ebyali wakati wa Imamu Kasozi twasaba bamaseeka bonna abaali mu nsonga ezo abali wansi w'obukulembeze bwa Jamaiyatu Daawa Asalafiya obutabikolako taaliika era baseeka ne bakikola tusaba Allah basasulemu ekisinga bulungi kati nsaba baseeka abalala ate betulengera ate baleme kukozesa busungu ng'abaali badde n'obusungu okuzzaayo ebigambo bakola ki basirika si buli kimu nti tulina okukikola ku taaliika waliwo byetulekereza nga tulina byetulengedde naye tubeebaza baseeka bakirekanira ne bagamba batukireke kati nammwe abalala abasigadde abasobola okukwata emizinda mukireke temukyongerayo ekyo kireke waliwo kyetusobola okukolako taaliiki netusobola okuleka naye ekyo twasalawo tukikole ki baseeka netwogera nabo era ne bakkiriza kinsaba baseeka abasigadde abalala bakireke njogera ku abo abali wansi w'obukulembeze bwa Jamaiya abalala besirinaako betutasobola kwogera nabo abo si bentegeeza naye twogera abali wansi w'obukulembeze bwa Amiru Umma era nebaza nnyo Dr. Ssenjala okutwala ensonga eyo nti nkulu ne Sheikh Mubiru ne Sheikh Kaira n'abalala bakkiriza kyensonga tugirekenga bweki naye nina benalabyeyo ate abalala ate abataali mu odi ate nga batandise ogikola ki okugisima please tugireke nga bweri tusobole okukuuma umma nga bweteekeddwa okutambula bwe kiriba kyetaagisizza naye tekyetaagisa kati ekole ki erekebwe nga bweri ebigambo byange subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum Sheikh tuyanziza sabo Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ebigambo bituule mu bifuba by'abaddu bano era babiteeke mu nkola oluvannyuma lw'okubaza